Muwala w'omusumba Jackson Ssenyonga akyazizza olulenzi lwe. Ono nno kati essanyu limutte ng'alukubako amaaso. Nkubuuzako gy'osinzidde weebale nnyo weebale ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu yonna gy'osinzidde. Gamba subscribinga, sharinga, commentinga twongere okukolera okufeffetta okw'omuzinzi kwe weetaaga okumanya mwana wa mama mwana wa taata. Ensonga eriwo kati eyongedde okulabika ng'ekakata esaasaana wano ne wali ye ya mwana muwala amanyiddwa ennyo nga Jacklyn Ssenyonga, ng'ono muwala w'omusumba Jackson Ssenyonga ne Eva Ssenyonga okugenda mu maaso okulabika nga yeetwalira oba akwata olulenzi lwe n'alutwala mu bazadde be okugenda mu maaso okulabika nga bakola omukolo ogw'okukyala. Oba oliawo ekintu ekyongedde okulabika nga kyongedde essanyu mu kufeffeta kwe tweyongedde okukola wakati mu basumba bano oba mu bazadde bano ababiri, omusumba Ssenyonga n'omukyala we, bagenda mu maaso okulabika nga batutegeeza essanyu eri ensusso lye bagenda mu maaso okulabika nga bafuna mu kaseera kano, okulaba nga muwala waabwe atuuse ku kkula erifaananako bwe riti bo kye bagamba nti kino kyongedde okulabika nga kiweesa Katonda ekitiibwa, weewaawo n'okuweesa kugamba mwana muwala ayongedde okulabika nga aweesa bazadde b'ekitiibwa n'okuweesa ekkanisa yonna eya Uganda ekitiibwa singa oba oliawo ku kikolwa kino ekikoleddwa muwala waabwe. Onojjukira mbagirawo gye buvuddeko mutabani w'omusumba ono Ssenyonga amanyiddwa nga Joshua Ssenyonga yavaayo n'alabika ng'akola egimu ku mikolo egyasinga okubeera egy'ebbeeyi bwe twogera ku mwaka 2021 gwe twakakuba emabega. N'olwekyo nga guli omwaka gwewunzika ate ne guno 2022 osobola okugamba nti omusumba Ssenyonga agutandise na bibala ekya muwala we okulabika ng'avaayo ate n'amuleetera olulenzi. Ono twongedde okukola okufeffetta ku mulenzi ono amannya ge amanyiddwa nga Senabulya, ate oba oliawo kwegamba ye yeevudde eggambo n'aligamba muwala w'omusumba n'okutuuka oba oliawo okugwa mu mukwano mungi ogw'ekimmemmette. Wano okusinziira ku maama w'omuwala Eva Ssenyonga agenze mu maaso n'ateeka obubaka ku mukutu gwe n'agamba mayi Mugaranda, love you so much, Omugaranda wange nkwagala nnyo, I'm so proud of you, nkwenyumirizaamu nnyo, congratulations on y'okukyala, nkuyozaayoza olw'okukyalako, excited to see you starting this new journey in life. Era ng'agamba nti mpulira essanyu ery'amaanyi okulabika nga ate oba oliawo otwala olugendo olujja mu bulamu bwo, n'agamba nti God bless the both of you, Mukama bawe omukisa mwe mwenna bombirire. Bwe bubaka bwa Pastor Eva bwagenze maaso okulabika nga awa ensonga bwe zito bwe ziri. Of course tugenda kwongera okukolera okufeffetta tukutegeeza emikolo gigenda kubeerawo ddi, ginaabaawa, ginaatambula gitya, ebintu byonna binaatambula bitya. Kola ekintu kimu, subscribinga, sharinga, commentinga twongere okukolera okufeffetta kwe weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.